Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwazizza n'okusoomozebwa okulala nnyina Mutebi Godfrey Kyuma muwandiisi mutunuulizi wa nsonga. Kyuma yawandiika obutabo nga Lwaki Museveni n'era 2026 2026 n'awandiika obutabo obulala Church Politics in Uganda n'awandiika Social Life of Waike Museveni n'obutabo obulala. Tubabuuza abantu abatulaba ku MS Media mbalamusizaako basawo ne bannyabo wonna gye nsinzidde gwali mitala w'amayanja tukwebaza bulijjo okusigala ku mukutu guno. Omwami ono y'omwami omu ku basinga ensonga lwaki nange munnakyala emityana eyo namunoonyeza kubanga bagamba munnange bwonna agenda kunoyogera n'oyo oba oli awo ensonga zinaatuuka eri abaze bekikwatako ne bakuwa amatu oba oli awo ne bakuwa n'attention ate oluusi mu nsi sebo kye tunoonya neyanzege okunkyazaako ku mukutu gwo mukama wange. Esebo obulamu bugamba butya mityana eri etya? Mityana biseera bya bufuzi nga bulijjo ebbugumu ly'amaanyi abantu batambuza emirimu na ate nakakuba katonya mukama akatuwadde twebaza mukama. So ntandise ngamba abantu oli muwandiisi esebo tolimbye njagala mpe concept wojijja ne idea okuwandiika ekitabo nga Church Politics in Uganda ndiyo wa aim yali ki mu kuwandiika ebitabo bino ate era lwaki biri nnyo ku President Museveni wenda abokusinga kakati ebitabo ebyo ekisoko gambe Church Politics in Uganda gweke nyini nkimanyi oli munnamawulire omu ku bakugu ab'eggwanga lino Uganda okimanyi bulungi nnyo nti wabadde wenawandikira ekitabo ekyo bwona tunasoma n'otunira ku mwaka Church Politics in Uganda ojja kutunulira omwaka ogulaba 2020 waliwo entalo abantu abamuzi beetaaga okujjukira waliwo entalo wakati w'amachurch ate president yajjanga n'akola ne statement mu public n'abagamba nti muve mu byobufuzi mudde mu kusumba endiga. Tujja kujjukira emboozi ya pastor nga Bujingo bwe yalumbanga pastor abalala oba oli awo n'abalala bwe bamulumbanga n'abalala besaagala kumenya naye nga Church Politics in Uganda kyajja ne kitunulira engeri politics yali infringenze mu church ate ne church ngezze ne infringinga politics oba oli awo okuva olwo paka na kati tokyasobola kwawula politics na church mu Uganda so yensonga lwaki wawandiika akatabo nga kano. Kati njagala tutunulire empandiika y'obutabo kati ng'obutabo nga Social Life of Waike Museveni obutabo nga Lwaki Museveni n'era 2026 n'obutabo obugwa mu kwerino obutabo buno omukulu yali abulabyeko kati akatabo nga kano Lwaki Museveni n'era actually twakakozeemu second edition eyasooka yali nayo ya 2020 kyova kaali 2021 kati second edition twakoze 2026 kino kibuuzo Lwaki Museveni n'era nalingezaako okunnyonnyola lwaki musajja ono agenda kuddamu awangula akalulu ako era nali mpa prediction kwe kuteebereza omuntu kwasobola okuwa nga even tennabeerawo kakati era ntwakoze edition lwaki agenda wangula akalulu kana ka 2026 era tuwa prediction ate era tujja kujja ku mukutu guno nga akalu kawedde ng'ensonga ezo zonna zaawedde naye obuuziza omukulu yali ansinkanyeko ekisooka tujja kuyitamu mu nsonga ndooza oluvannyuma nga maze okuddamu ekibuuzo ekyo omukulu nagezaako munoonya ssebo era omukulu wonna gy'ondaba nze yakukolera akatabo kano Lwaki Museveni n'era akatabo kano baakakozesa wangi nnyo ssebo kutegeera mwami Sekanjaka akatabo kano baakakozesa ekyaddondo bakamanyi Emityana ku ofisi z'enyale mwami Kawooya akamanyi era bakawa bakansala bonna Mityana district esemba bule ofisi z'enyale bakamanyi eruwero bakamanyi ewamwami Peter Sematimbe Busiro kuba nagendayo mu kaluluki bakamanyi sakatabo kaneno katambula ebifo bingi nnyo naddala mu district za Buganda 27 however mukulu nagezaako munoonya naye siye muntu owa bulijjo nti headmaster wa ssomero nti omusanga wali era sebo bankubako ne ku Jeke ku State House tubuulire bakuba batya Jeke nkeera nva Emityana nga omanyi ffe bannakyalo ekitonde kyange nkiina nkoze ekintu kye ndowooza nti bantendereza oli mulenzi mugezi kati bwe namala okukakola nabeeranga nnyo ku radio ya Mityana FM njogera ku politics
ne bangamba ne wali osinganye ku president nakeera nchanga president agenda kubaira munyonyo yali agulawo manifesto ye ng'agironchinga nengamba ngenda musinkana bwe natuukayo munyonyo sasobola musinkana olwokuba byali biseera bya covid mwaba ndaba munajjukira ogenda 2-2 nema okumulaba kaakati enkeera ali Luweero ninya ngende Luweero munoonya ezo zonna okosa sente zo waliwo ne omwami era ndowooza nja mwebaliza waneeno DPC bamuyitanga Mwine Mukono yali DPC waffe Mityana kati kusaawe nali naggulwawo naye yampanga kasente oba oluusi mu mbeera ezimu ne Pastor Kisaache Mityana eyo baateekamu nnyo mu kitabo kino kaakati munoonya Luweero nayo nnemwa kaakati ngenkeera ngamba kati kangende ku State House direct mbipakira mu nsawo yange ngenda mugambe sebo nziyakola omulimu guno nenkola prediction yenu kaakati ntuuka ku State House nayita mu kkooli y'amagye abase ne bambaka olina appointment tolina appointment ali sina appointment kuba nava Mityana waffe mu kyalo n'ekyalo kyange nga kyeninawo ye talent n'omulimu omulungi gwe nkoledde president kaakati abasajja bangamba olina appointment era bwe bankwata kye basooka okukola ate nekkubo lye nali mpiseemu ng'abantu ba bujjo tebaliyita mu lyali lya SFC nga simanyi kati ate mpesa ekisawo jjukira ebiseera biri bya bunkenke byaki akati bwe bankwata kye basooka okukola kukwata kisawo nabamanyi mulimu bomu akati bagenda oyiwa bati ekisawo nga bitabo ate nga bya mukama waabwe direct bayitana kuwabigala nyo bagamba kiki nga bagamba nze njagala kukola mulimu gwa president nakoze prediction omusajja agenda wangula akalulu netandalaba na kintu mulimu gwe nakoze baseka omukyalo omu yali andooza kulidde protocol oluvannyuma wenategeera yaseka n'agamba n'ebigambo ebimu nabiwekeza naye ne bampa engeri y'okunoonyamu president however saasobola mulaba so mu mbeera eyo mwami Sekanyako nyagadde okutegeeza nti omusajja ontalabanga kitabo kino before that because waliwo chain of command tewatuukirira kubasobola okutaasa okutuuka ew'omukulu natuukirirako nasooka ne ntuukirira mwami Kawooya administrator wa NRM Mityana ne batasaako kumpa attention ne nninya ne ngenda ekyaddondo lyempuli ekitebe secretariat ya NRM bwe natuukayo ne njogera nabo ne njogera n'omwami omwogezi wa NRM ye Rogers Mulindwa nangamba biki bikita yasooka naye kumpa attention naye nangamba ogenda kuddayo Mityana kati ngenda okuddayo Mityana nga ndooza babakubidde essimu kuba ne bali ate nga bannoonya mwami Kintu nampita ku Eno Hotel ne twogera babeera ne meeting zaabwe bamwami Gumira ne bamala ne bankwasa mwami Kiwanda ate jjukira president nali munoonyeza nga emirundi yawo nga mulemeddwa kati ebiseera ebyo ali mu kuteekateeka kujja Mityana ne bantu ne bankebera covid musisinkani ne president bw'atuuka Mityana era ba SFC yakuba essimu ng'abantu balina kuba 3 abayina okubeera ku lukuŋŋaano lwawe eva nali omu kwabo ne president ng'atuula wala nnyo nga mu butuufu tewaliwo osobola kusembayo yadde yaadi 3 so era saasobola mulaba naye nga nali omu ku 3 be baayita ku lukuŋŋaano olwo naye era mwami Kiwana nankwasa omwami omu Genomu Jeno oyo yankubira essimu Jeno yatwala obutabo 5 kubanga kuliko Saturday Progress in Pictures lwaki Museveni neera Social Life of YK Museveni Church Politics in Uganda COVID Management and Money Matters actually COVID Management and Money Matters yakatwala Jeno oyo no corporate nazinzijako Saturday Progress in Pictures nako sikyakaina corporate yadde tebampa sente linako babakwasa Jeno Kiwanda kwasa Jeno Jeno akuba essimu agamba atya kati Kiwanda bwankwasa Jeno muwa obutabo obwo bwebumu bwenkusomedde bonna muwako kamu naye okusooka Jeno musisinkana wa Jeno musinkana ku lukuŋŋaano lwa president Museveni yazze Mityana ku matutuma ne munyumyamu ngambe president yali wala nnyo nga tosobola Jeno akugyeko ennamba angigyeko ennamba naawe ofunye ya Jeno kaakati nze nzirayo gye nali mbeera kati ebiseera ebyo jjukira alina covid nga mbeera Bukuya nga Mityana sikyaliyo kaakati bwe nzirayo ebukuya eyo ewa anko wange oyo Pastor Kisaache gwe nkugambyeko yampa ku ssente kaakati Jeno busaawa nga 10 ku makya ng'obutabo buno yasula asoma Saturday Progress in Pictures ne kana akalwaki Museveni neera kati kamukwatako nnyo kano ankubira essimu ng'obudde bukya busaasaana ngamba Mutebi nkwetaaga wane nandagiya nga sina na sente angamba gwe funa linnya boda oje direct aina make wantu amuwala tebuza mve bukuye eyo paka makage yewala
boda tuka ku gate abasirikale bagulawo kubanga bali bamanyi already nzija wa boda bamusasula nze nsigala waliwo meeting bannange benasangawo nga baba meetings era abavubuka bamu nga bayimbi nga balina bye bakoze kale craft nange bangatta ate nze bampeerawo bwa security ale empandiko wandika minutes kakati general nga ina abavubuka batandise okurecruitinga ewuwe ngera babeerawo we kakati nabeera weeks nga 3 ng'atera vaawo n'agenda ate n'akomawo ku weekend avaawo n'agenda n'akomawo ku weekend naye ng'alina byansuubiza ngera ne president amukubira essimu awo bw'otuuka ewuwe jje n'akugamba atya jeno yaŋŋamba nti Mutebi oli muntu mulungi oli patriotic oyagala president bintu byewakola njagala okusooka okumanya wajja wa idea ekyokubiri njagala nkuwe ku story entuufu ey'omunsiko okuva mu nsiko kubanga waliwo bindabye ng'ebimu walimbamu nenjagala nkuwa story entuufu ddala wandike ekitabo ekirala tukole division endala ekirala ogenda meeting president agenda kujja wano agenda meeting abo abavubuka naawe kakati ansomerayo nayona profile anzijao ne album andaga bwe ya meeting president abantu ng'akyali ddala salama asoma president najja namusinkana namurecruiting nayingira ensiko na biki sente engeri gyatamu ebintu bingi ebimu byesobola kubanga bamalanga n'okkuba ebirayiro okukiza mu meeting ezo naye nzola okuba nti yali yanjagadde nkuga ebitabo 5 de nali nkoze teyalina kubuusabuusa kwonna munze n'olwekyo nangamba ogenda sigala ni maka wano nansa mu mmotoka nga meeting ewedde bali babasiibudde nantwala nangulya omufaliso nagula ki ebintuntu nansa mu boys court awo nanga ogenda beera wano nangamba ogenda kukola bintu bingi nangamba oyina byenjagala okukwasa naye naddukawo buddusi wadduka buddusi kati mutambula obeera ewa jeno tolaba kitambula kakati mbeere wa jeno nkugaye weeks 3 president alina okujja omukulisa akalulu bamaze nolulangira nti awangudde kati jjukira omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira, dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere, environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Kulaakalukano kyekino title yakali prediction etuukiridde basanyuse nnyo president agenda kujjaawo kumuyozaayoza nange banneebazo kakati president akalukagwa bamutwala mu kooti his excellence Robert Kyagulanyi amutwala mu kooti ate biddamu bitabuka mwabadde mwalaba ng'ekyokuzannya naye abantu abasembedde obuyinza bo baatya tension kakati president n'okukyala ewa general n'asooka akukendeezaako naye nga yajjajjayoko yali tannajja naye ng'amukubira essimu ng'amukubira n'amuteekako namwe nemubira era mu meeting eyo olw'omukaga yamukubiranga essimu n'abriefinga n'akola ki ngera agenda kujja kubanga ne Makao yajjangawo nnyo nga ne album ogiraba n'abaana bonna abayita bazzukulu be baane abaana bakola naye president wali neyo jeno bamukwano nnyo saagala nagenda mu details y'ebimu kubanga ugambye maka naddukawo buddusi era ekyanzirusaawo jjukira bamututte mu court president Museveni batandise okuwamba abaana ab'NUP kati awo mu maka ga jena mwali mu safe house naye ndajjukira nakugambye nti yavangawo yajjanga olw'omukaaga mwali mu safe house nga bawamba abaana ne babaleetaawo kati jjukira nakugambye nti yabeeranga olw'omukaaga paka ne Sunday n'avaawo kati makago bwe yavaawo nga ankwasiza obuyinza olw'omukaaga lwe yajjanga wabeeranga meeting y'abali abavuka be nakugambye abali creative abakola craft ng'era nange ndi omu ku kitundu kyekyo naye yakyenjawulo nze nasigalirangawo ddala nze yandekerangawo ddala ate nga nkwasiza obuyinza
okulabirira ebintu byalinako faamu waliwo ekyuma era president yali yakiteekawo ekyuma kya kasolo kiyamba ku community waliwo ebyumba by'enkoko biki nga yangamba byonna gobera in charge abakozi abo kakati amajja ago gatulugunyizangawo abantu kati nze nga sibisobola waliwo amajja agasigala okutulugunyiza of course amaka ga Geno waliwo amajja agalabirira buli kimu amaka ga Geno bali ku square mile na square mile kakati ekyenjawulo nti nze bwe nasigalangawo bino ebintu nayisobola bigumiikiza kubiraba nadduka nenvaawo nengina nenekweka semba bule nemukubira essimu nze nga nvaawo nayagala mukutegeeze nti mukama wange yagadde nveewo n'essimu nga tagikwata jukira babeera bize bwatagikwata nenziruka nga nasazeewo dda nengenda kati ate ekyakabi n'omu ku bakozi abamu ne badduka bano abafumba mu main house abawala baali baleese kati nankubira essimu enkeera nangamba Mutebi oli muvubuka muto fomanyi bye twagumiikiza mu lutalo biki nangamba ebintu bingi nangamba gwataddemu n'abakozi ab'okudduka biki nemugamba ekyamazima Geno nakubidde ayina erinnya lyemmuyitanga simuga Geno nakubidde naye ng'essimu togikwata mutima gwange sikyasobola kubeera mu mbeera bweti nangamba lwakuba oli innocent oli ki so bwatyo nandeka nendereyo simba bule nga ndi mukutya neneekwekereyo no ddala for some weeks some months paka nalaba wange embeera ekendedde nendyoka nkomawo ewaffe Mityana. So kati before genda wa Kiwanda wa Geno tewagenda ku kitebe kye NRM kubagamba bannaye ebitabo bibino munkoze mutya mulina kye musobola okunyamba konsole printing n'ebirala kakati wali emabega kitebe kikulu wali emabega nakugambyeko lwakuba nenkoma mu kkubo nakugambyeko nasoka nengenda ku bantu ba NRM mwami administrator mwami Kawoya ne batasobola kumfaako kwe kwesitula nengamba omukujjukujjuka ngende mpulya secretariat eri eyo waggulu ewandegeya nengenda nennumba n'ebitabo byange era kye nasoka okukola waliwo natuukawo nenoonya omwogezi wa NRM publicity abakola biki nenduye nentandika n'obbala ku bitabo nga woolaba bitabo nzijayo mangu nnyo kati of course ne bafuna attention yange ne bangamba wayogeddeko ne minisita Nabakooba wayogeddeko ne Kiwanda Honorable kubanga jjukira ebiseera bye yali vice wa Buganda region wa NRM ate ng'ate ava waffe kati it was advantageous ne bangamba walyogeddeko naye ne mbagamba namuyogerako naye ne mukubya essimu takyakwata ne bangamba ddayo kati ndoza ne bamukubira bwe naddayo ku kitebe kya Mityana abo ku kitebe ekya Ddondo tewatunuza mu kya ssente kyonna asaasoka batunuza mu kya ssente kyonna naye of course nabalagawo mulimu ne mbalaga ntaddemu ate waliwo n'abanyambyeko it's a good thing ne bandimbalikira ne ku copies nezitandika otambula kati abantu abali banyambyeko printinga copies twaprintinga copy omutwalo mulamba kakati bwe naddayo Mityana ne bampita mu meeting zaabwe Kwenwa Hotel nga zabeerawo buli Lwakutaano ne tutula mu meeting nga 2 ne bandiscussingako kakati oluvannyuma ndowooza babaweza ssente zinotambuza akalulu kubanga nabalolako nga bantwala mu banka mwami Agrovet nandika mu kapickup ke nandeka mu Centenary ebweru nga bali mu kuggyayo ssente kati ku banka akutwala akugamba atya ngalo batandise okunteeka wano kakati nkugambye byenkubuuliza ebya president byonna ebyo mu maaso byali tebinnabaawo kyengamba mu banka yakuteeka magamba tugende tugyeyo kasente nkuwe kasente kubanga baŋŋambye biki ekitabo kirungi biki naye bwe tugendayo basayinize ssente ate yabula n'abantu bonna nasooka abula abantu bonna balina okufuna wasigala wabeeru wa banka mu mmotoka ye n'akomoera mu mmotoka bwakoma wagamba atya bwakoma of course ssente bagenda kugabanira wano ssente zaali nyingi zesaagala kumenya bazina mu kisawo balina okugabanya badelegates bangi nga balinze Ssekanyonyi balinze mu sub county ez'enjawulo Banda Malangala Busimbi newalala kakati ne bagamba katusooke bagende ewaka of course awo nakoma okubawuliza kakati nziramu okunoonya olwo president birebe bya president biri maaso era ajo oligo njagala mbadde ku kitebe yo temwadiscussinga ku kya ssente kyonna ku kitebe twadiscussinga ssente oluvannyuma nga bano bannemesezza nzirayo ku kitebe nawandika ne proposal bulungi nnyo eri written sente zentaddemu ekitabo kyekigenda okukola kubanga eno campaign tool however much nina ebitabo bino ebirala nga walaba social life of work M7 kitunira bulamu bwe obwa bulijjo kino bwolaba kino church politics nga kitunira ku bya church ne politics engeri y'enfree bwe bityo bikwatagana bwe bikoletinga naye this is a campaign tool ekitabo ekyali kikonoonya akalulu
era nga kiwa ensonga valid reasons ensonga 24 lwaki president yali agenda wangula akalulu so kati nakola proposal ngeri written kumenyera nembalaga ne impact ekitabo kino ye kigenda okukola nembalaga input ye tutaddemu na ki kakati olwo mbibaddizayo ku kitebe mbibalaga bangamba nagenda mu office ya mwami Dombo Emmanuel Dombo webale nnyo musajja w'embaale eyo musajja mulungi nnyo era yampa nnyo attention ye muntu yekka NRM gweso wa credit ayakuwa attention yangamba oli mulenzi muto oli mugezi ngena soka nkuwe sente milioni 6 zileze nali mu proposal sijazimenya nangamba na scale requisition na signing of course requisition mujimanyi mu abakola mu NGO bane mu bitongole kwe kusaba no ensonga lwaki omuntu agenda spendinga sente ezo nensayininga nti kitabo ki copyright bichi nenteka mu ensonga ezo naayita omwami bamuyita Tugume yali alina office emu gyalimu namunkwasa antwale mu accounts of course nasanga mu accounts waliyo line nene jamu bichi nga omanyi nti gyali kiseera kya kalulu nga basasula abantu bangi abava Malaba abava ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kakati ne tusimba line paka sawo yawere emunga wakyaliwo jamu kati omwami Tumukunde ono gwe baali bankwasizza nangamba manyi linyo demityana tujja kukubera ku macha sente tujja kuba tuzijjeeyo ojjono ne sente zo enkeera nzijuga yali 24 nga tugenda mu Christmas yadda mufune essimu agamba zino sente zireke ojja fune nyingi ziri awe nakomuwuliza ku sente zaawe NRM of course nali sina sente nakugoberera ebyo kola ki nembireka after all it was my talent nembireka kakati olijje no gwe nakugambye awo mukwataganira era nabeera nnyo heart okulaba nti nayita mu ebyo byonna byonna nga sifunye sente jeno ye yakuwaayo ko kantu konna wabula yalya mwetegefu okumpa ebintu bingi kugambye amakage yandekangamu kwaliko ekyuma kya kasooli nga kiyamba community nga nze ali ni charge kwaliko ebyumba by'enkoko kwaliko farm nga kuliko ente kwaliko ensuku nga buli kimu ekuleka kyokka ng'ofuluma ku Sande lwokka ennaku zonna olina obeera mu mbuloda mundu ze zikubaako era nkugambye nti nze bwali butagumiikiriza bwange nti byenalaba nga batulugunya abaana na biki nga sola of course standinga kutunulya ebyo noddukayo nebyabye sijja kunyumiza nti yakola kino of course saagala mugira kati mu bufunze bwe tuba tukola samale tewafuna 11 mu NRM ku butabo buno 10 nja kwebaza omwami Kawooya administrator wa NRM Emityana mu capacity ye bambi mu capacity ngugaye mu capacity ye musajja capacity ndo administrator aba muntu wa wansi mu protocol olaba NRM kintu kinene nnyo mulina bakiwanda abalina ba minister bani naye mwami Kawooya yabeerangawo ennyo gendi oyo miseera ebimu no sente nene ze yampa emitwalo 10 naye of course nkugambye mwami Sekanja kotwa ekitabo kitekolebwa sente nyingi okuprintinga copies omutwalo mulamba esemba nga buli district ya Buganda waliwo copies esoba mu 10 kiba kitikoste sente nyingi na at least yegwe njo okwebaza nti sagala gati safuna 10 nafuna mu nsawo y'omwami oyo yagiranga nanumyo nantunulya bambi bwati njagala kudde bambi omwami ono akugamba jangu waneno nakwata emitwalo olusi 6 naga kati transport olusi umuntu asanga ndo zantegekide emitwalo gyali 9 kati ye njagala omwebaza naye abalala bonna tewali n'omu yakuwa naye wali ku kitebe kye NRM n'ovaawo ekyo ne bagaba ku mawengere ate bakuwa transport yakujjawo yadde 10 ate ng'ebitabo byange bye batuddeko bwe mbalaba ku TV babikutte bwe badde eno sede progress in pictures banga balongamba tugenda kiwa new vision ekyo printing eggo genda tuwa copyright osigninge kwe kuli okusigninga kwe nakola nga mpayo copyright yadde 10 abantu abo wasigninga nga tebana bakuwa sente of course requisition gomalo signinga requisition kwe kuno kusigninga kwe wano ku kitebe kye NRM ebiwandiko bye bampa nalyo mpaddeyo ne copyright of course baba nga sente oziraba wali eri n'oluvannyuma ate ne bakugamba line nene line of course line nalinjiraba n'ate okuneefuulira enkeera nti alinda kiri ekyo kyesaategeera ani wabeerawo n'okuntiisatiisa okwajja nga omanyi ebintu ebyo kati ebintu ebyo
ebintu ebyo bikyamu nnyo nkugambe mwami Ssekanjako natuuka nenzuluka mu maka gali gwe saagaddukamu nti waali nti tagenda kunnyamba yali ready okunnyamba era nga njagala nnyo Jeno oyo era bambi musiima nti yanjagala nnyo nambuya story ye ne mwami Museveni eri diipa gyatasobola kubulya muntu mulala abantu bangi abakungu abajjangawo mu makage era n'abansinkanya ng'ali nnyo embeera eyaliwo ey'obunkenke n'okutulugunyizaawo abantu so nga sobola bitunuulira nze ng'omuntu wa bulijjo naye yali ready okunnyamba singa ebyo nabistandinga yali yampa obuyinza n'obuvunaanyizibwa bungi. Kati mu bufunze corporate bazikujjako ez'obutabo buno corporate zino nzirina lwaki Museveni naye banzijako obutabo bubiri covid management and money matters nali nkoze ku president engeri gye yamanagingamu covid mu Uganda ne sente engeri gye zakwatibwamu waliwo abantu ababba sente z'omuwa omusolo nyingi kakati nze nali ntunuulidde ebitulituli however akatabo kaali ng'era kamuwa credit engeri gye lyakuttemu covid kubanga covid oyo ojja kwekanga bapresidenti bangi nnyo mu nsi yonna. President Museveni y'omu kwabo bapresident abakwata covid mu ngeri y'obwegendereza mu ngeri y'obuzadde mu ngeri y'ekisajja kikulu naye waabeeranga emotions abantu eggwanga lyonna eriggira kuba abaana baffe amasomero gajja aka covid n'akalala bakadde progress in pictures nali nkubye ebintu byazaakola President Museveni sijja kugamba enyala obikubye otya kweganga mbikubye mu bifaananyi kuba nasooka nenkola kano ng'obikubye mu bifaananyi bya fainaati kwegamba nga wonaddira n'ogamba nti isimba ddamu n'olyeta mu kifaananyi n'ogissa wali eri n'oginyonnyola n'ogamba nti eddwaliro ly'emulaga eppya n'ogamba nga nti Entebbe Express Highway steady progress in pictures ng'ebintu byazaakola jjukira omulamwa gwali steady progress kakati ng'ebintu byazaakola nga tubitadde mu bifaananyi kubanga abantu baffe abamu tebasoma abantu baffe basoma abamu kitono kakati kano kaalimu nnyo okusoma lwaki Museveni neera kali nenjagala nkole version ng'erimu nnyo ebifaananyi ate n'oluzungu nga steady progress onyonyola kati ni mu luzungu n'olaga ekifaananyi n'okati nga wakoze ekisaawe ky'ehoima ku ssaawa eno n'okikuba ekifaananyi n'ossaawo n'olaga steady progress in pictures mu myaka 4 byazaakola nga birabibwako kyekyali ekiramu omulamwa gw'ekyo ekitabo naye bakinzirako unfortunately sikiinaako yadde nange kati tokiinako corporate tokiinako buvunaanyizibwa naye nga wasayininga NRM netakuwa sente yadde 10 naye nga oba oliawo waliwo abaazimpa abalala ne bazirya nga we guli omuze gw'abantu abasinga wano mulina eggwanga omuntu ajja n'akuwa ekino wa president ajja n'agamba mpaddeawo amakanika nali nabo bacomplaininga nga nti mbawadde ebyuma mbawadde sako yammwe bukadde bisatu ne bagamba nti sebo waliwo aba tetwafunako yadde n'ekimu so ogwo muze guli common mu ggwanga lineeno oba oliawo ebintu bingi nnyo ebyetaaga bayirawo okukyuka mwami Ssekanjako olw'ekintu ekyo kubanga nze nga kamwa kwogera omuwandiisi omu ku batono ababale abali talented ate nga nva mu kyalo eyo waffe Mityana oba oliawo osobola okusinga n'ebintu bye ate ng'osobola okumanya nti nsobola okukola kino naye ne bakugira ne bakulemesa ne bakuba paka mu ttaka kati mu bufunze wawandiikira President Museveni as a person but not NRM nze siwandiikiranga ku NRM ate ne bwe mba njogera ku byobufuzi soogera ku NRM kubanga nze mu bufunze toli wa NRM nze siri wa NRM era sigenda kubeera wa NRM naye oli wa Museveni kati waliwo abantu be bayita ba realist aboogera ekituufu webale nnyo mwami Ssekanjako ayogera n'omugezi tamagamaga kakati ba realist be muntu ayogera ekituufu kwegamba ya practicing realism ayogera ekintu ekyo kyennyini ekisoboka kati bwe nje nenkuwa prediction lwaki Museveni agenda kuwangula tongamba lwaki omujega yajja ogamba wowe NRM kubanga oli mujega mba nkubulidde lwaki agenda naye kiri upon you okugenda n'otunuulira n'ogamba awadde n'osoma akatabo ezigenda otuwanguzisa kati ezo ensonga bw'ona azisoma kijja kukuyamba ogambe nti okay wano neeterezaamu ntya kati ojja kulaba mwami Ssekanjako ojja kulaba nti ezimu ku nsonga kanzikuyitiremu katono lwaki Museveni ne ku ssaawa eno era nkuwa prediction agenda wangula 226 231 ezimu ku nsonga okubeera mu ntebe incumbency nsonga nkulu nnyo ate ne bw'oba mubaka wa parliament ne bw'aba LC1
nga yaliyo kansala nga yaliyo ngubasoko debating abanenkizo era ensonga yemu ku factor gyosobola okusooka okuwa kakati ate ngo jeke ekyo abadde mu ntebe emyaka 4 azza wangula bina amanyi engeri gye bawangulamu ne bwe ba tiimu nga yeyina ekikopo nga tugenze mu tiimu za mupiira okugamba nti Madrid yeyina ekikopo bwaba bala ebibalo bagiteeka waggulu buko teri analyst yenasero jijja mu kibalo kyakuddamu wangula Champions League kubanga yakiina ne wabanga form mbi etya so wakati ono okuba nti ali mu ntebe for 40 years that is experience that is enough ensonga endala muganzi President Museveni obo mwagala oba tumwagala wakyaliwo abantu abamwagala ate nga bangi bangi nnyo bamwagala bangi kakati waliwo abatayagala kyolya negenda otunulye ku nkama omuli ajagamba babasomye bakoze eki naye nkugamba wakyaliwo abantu bangi nga bamufiira nako bufiizi bwe buganzi kakati ensonga endala obumanyirivu experience omusajja mumanyirivu mu byobufuzi lumu yali ehoima eyo n'abagamba by 2026 nupo ejja kuba nommo nja kubanza mpita hansi yakozesa ekigambo kya Lunyankole naye nga kitegeeza mpita wansi so kakati obumanyirivu era ogenda otuuka ku ssaawa ya kati amaanyi nupu ge yayina si geyina tolowooza nti kiri out of blue bumanyirivu bwe mu byobufuzi ekisa n'okufaayo President Museveni afaayo n'ekisa akiina n'ekisa akiina abantu abamu tebamanyi nti omusajja oyo ali tolerant omusajja oyo muntu agumiikiriza however much nti goyinza okulaba noga abaana baffe bano babasiba bakola ki naye agumiikiriza lino bwe linaavaako omuntu omugumiikiriza to that extent mujja laba ezo predictions zibawanga omukugu omuwandiisi atunulira ebyobufuzi ate atunulira n'ebyobufuzi by'ensi Africa nze ntunulira nnyo ebyobufuzi bya Africa kubanga mbaddeko mu Kenya ngera specifically ku byabufuzi Tanzania specifically ku byabufuzi South Africa specifically ku byabufuzi bwe nkugamba nti mugumiikiriza manyi kye kitegeeza tapapa na bintu agumiikiriza talina emotions apa penti bamugambye ono akoze kino kakati njagala okuwa ekyokulabirako President His Excellency Robert Kyagulanyi abamu bamuyita president naye waliwo obutakkanya bwe yalina ne mwami Mpuuga of course ne baviirako okwawukana ne balekawo gap nene nnyo nti nabalabako ekibuli nga bazze n'agala n'omwanjula kati that was so bad nze kuuze ng'omutunuzi w'ebyobufuzi kati President Museveni tasobola kikola yakisobola waliwo abantu bangi bayawukanye nabo ne ku ssaawa eno nga baddamu ne batandika otetera kakati kankuwa ekyokulabirako ekirala President Museveni yawukana ne IGP amambazi kaleko naye nkugamba IGP Kayihura to the extent nti walingawo allegations yagala muwamba kati ekyo kintu kinene nnyo mwami Ssekanjako kinene nnyo mu byobufuzi oyagala kukutuuza entebe kugamba nti onagala kuwamba ali mu kifo eky'amaanyi ng'oli emmundu aziina alina influence awandisiza abasirikale abayina na buli kimu kakati bwe kibanga omwami oyo yaddamu n'omusonyiwanga ne ku nkuŋŋaana ze mulabye eryantonde nga kwali kakati kye bayita ekyenjawulo nti omusajja ali tolerant kakati oliye n'oli waliwo obutakkanya bwe balina mwami Robert Kyagulanyi zisemu ensonga speed zonna tukomye ku experience tukomye ku kugumiikiriziganya agumiikiriziganya okumaliza bye yatandika nkyakuwa ensonga lwaki agenda kuwangula ayina ebyokumaliriza ayina ebintu byatandise guno omulama guli protecting the gains saagala kugenda nga omukuutiira kadingidi naye nkugamba nti omuntu ebiseera ebisinga bw'aba alina ekigendererwa ekiruubirirwa ateekawo amaanyi mangi nnyo nti bw'aba alina kyagala bw'oba mwami Ssekanjako n'ennyumba yo gy'ozimba kakati ku mulimu ne buba n'abakuyisa batya nga tonda ojja kulwana ogambe kansooke maliza kati ne President Museveni kitwale bw'otyo nti waliwo ebintu byetandika ng'omutima we gumulaga nti alina olulwana abimalirize kakati eyo kigenda mulwanyisa nnyo okubeera ng'awangula akalulu ako eno kanjireke okuddabulula ebyenfuna President Museveni economist era ye muntu asobola okunyonyola fiscal policy mu bonna ba candidate n'ogamba nti wow asobola okunyonyola GDP asobola okunyonyola per capita income asobola okunyonyola economics n'amu breaking akati ba president betwetaaga ye muntu ng'asobola okutegeera ebyenfuna kuba ine eggwanga ekyali kuba ennyo President Museveni asinga Nandala okunyonyola ebyenfuna
nandala ebyenfuna abinyonyolerawa kubanga okubisoma okubeera academician n'okuba practical nga ekintu okirimu byanjawulo kati nanda kati tugambe nti bajjeyo gavana banka gwabawo wa president olwokuba nti ye gavana kakati bino ebyenfuna by'okubeera president okutegeera policy n'okutegeera kine decision making byanjawulo n'okubeera nti gwe economics wa musomeeri so kakati ensonga endala teri bukulembeze butava eri Katonda that is a very genuine reason basibo ne banyabo boyagala president Museveni oba tomwagala obukulembeze buva eri Katonda era Katonda bwakeera enkya n'agamba nti ngenda nomo agenda kumugjawo n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri waneeno ezisobola okuwa zewawandiikako nga ne kakati zikyapulayi in fact ankuweemu esembayo abamuvuganya bannaffu bali wiki abamuvuganya bannaffu page 25-27 abamuganya bannaffu nnyo nkagatta nako nnyo nti basibo ne nyabo gwatulaba abantu singa eggwanga lino lyafuna omuntu eggwanga lino lyetaaga change mwami Sekanjako let me be very open nakuganyiza ndi realist eggwanga lyetaaga change yetaaga enkyukakyuka ekyo kituufu ne president Museveni ndoza nene bwaba mu buliri bwaba mu ntebe naye akimanyi nti eggwanga ekyamazima lyetaaga enkyukakyuka naye bw'ogenda weekanga ku bantu abagenda tuleetera enkyukakyuka be baliwa era kiki kye bakola okuteekawo enkyukakyuka ate bo bwe baka mu buliri bwabwe enkyukakyuka gye ba preaching nga bagikola bagipracticinga nyakuwa ekyokulabirako nze nva Mityana emityana eyo twalina vetting system eyakaluka Nuupu ne bakuba Joyce baagala ne baleeta omuwala gwesagala na kwogerako nga tasobola nadde okwogera statement okumala eddakiika y'oluzungu mu kumala 1 minute. She cannot speak English for a full minute. Kakati ogwe bakuba olwo ne bamutema enteega ne baleeta oli nageza okubuuza abantu bangi nnyo nti kiki ekyaleetera ekyo ne baŋŋamba yadde oli yali asobola ne loyalty nefe abagobezi ba Bayibuli waliwo Yesu wayogera ebigambo bineeno nti those who are not against us are for us. Aba batatulwanyisa baffe kakati president Museveni kyakozesa nti omuntu ata gyasobola mukabinga asobole tabejjaako wadde bamulwanyisa anoonya engeri abasembeza atya kimuyambe y'okupushinga mu maaso kakati kyekyo kikubye abavuganya president Museveni nga kibaza mabega so tebasobola muwangula okutema enteega okwetema enteega beezimba ne babeera b'amaanyi ne beezimbulula ekintu ekyo kikyamu nnyo mwami Sekanjako kikyamu nnyo kubanga nakugambye eggwanga lyetaaga change and this country is breeding for change gwatulaba yenna gy'oli oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa FDC eggwanga lyetaaga change kubanga change is a paramount but ani agenda otuleetera change eyo era bapracticinga ky'okuteekawo change okuleeta enkyukakyuka eyo omusajja yayimba akayimba in fact Bobi Wine agamba nti ne opposition gye twalisuubidde tuyambe empulira tunonyamu musimbi n'agamba gwe bw'oba oli mukulembeze tetukusuubira kukola byaffe abawagizi okitegeera kakati ate abakulembeze bonna abavuganya president Museveni bakola byabawagizi balina emotions batambuza politics ku emotions ekintu ekikyamu ze ensonga z'enko lwaki president Museveni agenda kuddamu awanguleka n'akalulu si kuba nti eggwanga teryetaaga change n'olwokuba abamuvuganya environment yonna eyabamuvuganya either nga bikoleddwa ye obanga endala factors bo bennyini olwa greediness olwa selfishness n'olw'ensonga endala bo ze balina nga bo so y'ensonga lwaki president Museveni akyagenda ate antiru nga ye agambye nti nkitadde kati tutunule ekatabo eimu ye ey'okuwandiika obutabo buno yali ki eimu yange ey'okuwandiika obutabo ndi muwandiisi bati eimu ya buno mpandiise njagala nnyo ebyobufuzi nkugambyeko nabeeranga ku radio ku Mityana FM ngera njogera ku byabufuzi taata wange mwami Charles Lwanga muwandiisi era yegwe nasooka osomera akatabo ka Mustard Seed eri copy original akati agirina muwandiisi akoze emirimu mingi mu sekita eyo kakati nze nabeera inspired okuwandiika nga mpandiika ku Love nawandiika Love and Heart of Destiny nempandiika Must Love nempandiika Kissing the Ghost nempandiika Last Kiss n'ebitabo bya bingi kakati bwe nali awo netandika olaba nga nsobola okuwandiika ku politics nembeako ensonga ezimu zempandiikako ng'omuwandiisi embeera inspired nentandika n'akatabo kano aka Social Life of YK Museveni
nga mpandika ku bulamu bwe obulala alya biki awomerwa ki wano omulaba ali mu kuzannya matatu ne bazzukulu be lwakitula ali mu kuzannya matatu kakati bwe buno obulamu bwe nali mpandikako abantu bwe batamanyi tebulaba na mu kamera era bambuuza nnyo kubanga yali omugenyi omukulu yali minisita Nakiwala Kingi ne mwami Honorable Kiwanda yali minister of tourism bambuuza ffe tuli ba minisita be Honorable Nakiwala Kingi yankubira naye obulamu buno nga sibumanyi era yali atidde n'okujja naye buno obulamu nze ndi muwandiisa ate omunoonyereza sijja kugamba source oli munnamawulire omanyi ekitegeeza protecting a source but gwe kyoba omanya bw'osoma kana akatabo otegeera obulamu obulala bwe mutalaba mu kamera obwa President Museveni mu kinyusi omutegeera to the details to bone marrow ayebaka saawa mmeka alya mmere ki kikyasembayo okukola nga tanneebaka bw'azuuka asobola kukola ki emisana akola ki muntu ki gwasinga okwagala abamu balowooza muntu ki gwasinga okwagala ojja kubeera surprised nnyo nga ku bantu balowooza nti President Museveni abasinga oba bakwano be nga saabamenyako wano abantu wamenya basinga okwagalawo muno mulimu ebintu bingi nkugambye obulamu bwe mutalaba naye kati oli bw'aba ayagala okukagula kasente mmekaako kano ka mutwalo gumu oli bw'aba ayagala okukagula era ogenda mu waneka mwokya mu museum Uganda Museum webuli buno kati tubeere liyo ogambye oli liyo wali oyagala wategetingako kasente ng'owandiika obutabo buno akana akasembayo kano natagetinga sente kano campaign tool kansubi mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu byonna bya Uganda bikolebwa sente era mwami Sekanja konkugambye nti akatabo kano bakateekamu sente mwami Mwine Mukono Pasa Kisaache bateekamu sente nange kenyini ng'omuwandiisi nateekamu kaakati ebintu ebyo tebikolebwa out of blue ziba sente of course nakola nga mmanyi nti bajja kunfunira kasente kubanga bakola ebintu byabwe ne bateekamu sente mobilization campaign TV radio bakozesa sente nnyingi of course nebino ebya nakola talent social life of YK7 nakola so kano wali otagetinze sente ne batazikuwa nakati nzaagala kubanga mukugambye nkoze revised edition 2026 2031 era nzaagala omuntu yenna ali eyo asobola okuntuusa ku President Museveni njagala sente yes njagala sente oba tulina mmeza yosobola kuona twagala sente kati we watuuka mu State House ne bakuyoola wangamba bakutwala ku hoteri bantwala ku hoteri e Makindye nga bagamba batya kati bwe basanga ebitabo muno mu nsawo basooka ne banjola Jake naye oluvannyuma ne basanga ebitabo bino eno mu nsawo omukazi yali akulidde protocol oluvannyuma gwe nategeera yaseka in fact yaseka naga abasajja bayiiya banne yangamba abaana ba Uganda munoonyeza sente of course naseka nangamba kati osobola ogenda ekizimba waliwo kiringa ku parliament awo wofunye appointment ogende oddeyo noza kukero house nangamba olyoka okomewo eno wakuwa appointment bwe bityo nampisamu protocol nampa patrol nemperekera ne banfunya hoteli e Makindye awo wakusama road neneebaka ate jjuke yali covid ne bampa ne transport nenzayo emityana ne of course nga siina okugoba bine okugamba ebintu byali biwanvu ate byonna nga bya sente ate president nga covid nga tolina bw'osobola yadde musemberera ekintu ekyo kyali kibi nnyo naye nga nze yasooka okukola omulimu ogw'amaanyi steady progress in pictures nga kalaga byonna president byakoledde eggwanga mu bifaananyi lwaki Museveni neera nga kawavide reasons ezaali zigenda omuwanguza akalwa era bonna ba councillors mu district zonna 27 eza Buganda akatabo kano kaaliyo ku kitebe nga nkwata ebisawo byange nempakira nentwalayo nenteekayo ate nga tuprintinga ezo zonna sente ne receipt weziri kati oba gwona asobola okunkwata untembeete paka wa president ngenda sooka nkwe mwami Ruutu na NRM nnyo era ekintu yakiruddemu njala mukwase kati nga tanabava wakyali awo yalayo wasobola okuyamba naye asobola okuyamba nene wano program yenyini naye ejja kuyamba kuba kakati ekituufu kindi wateekamu ssente wateekamu ssente ate obuzibu bwe tulina mu Uganda nti omuntu atamanyikiddwa nga tebamumanyi omuntu newagenda bugenzi n'abasaba minisita oba yagendako mu ddwaliro nga yeebisa akakaya nga tebamanyi ne bamuyisa ng'omuntu atategeerekeka nga tebagala muwa bujjanjabi bamwagalamu ssente oluvannyuma abasawo yabayoola nti tebakuwa nnyo reception nga toli mumanyifu oli buli omu akutunulira kuyitako buyisi naye oyinza obba nga tolina kinene kisobola okuyamba ku ggwanga so nga tumaliriza ku nsonga naye obutabo okyawandiika obulala nkugambye mwami Sekanjako nkoze akatabo second revised edition era Museveni neera era nkwadde prediction
ezimu zikyali zeziri endala zawukanyemu olwa dispensation empya new dispensation ya politics kubanga politics akyuka buli lukya enkya politics agenda kubanga birala ebimudetermininga trends zikyuka kakati nakoze edition nengattamu naye nga nawandiise ekitabo ekinyumya ki revised edition lwaki Museveni agenda kuwangula akalu kano ojja kwekankuŋŋaana ze nga yazzeemu funa abantu ennyo bataafunanga nyize ntambudde ebiseera ebisinga abantu abatulaba bajja genda ku Mityana TV1 balabe nti nkavalinze ezimu ku kampeni zonna neza His Excellency Robert Kyagulanyi nzikavalinze soko gambe Mwami Ruto agira linda ko katini neza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nzikavalinga nengiza ku comparing olusi nenkuwa ne analysis nenkola ku bantu abadde wawo ne wano President Museveni azzeemu funa obuganzi era akalulu kano agenda kaliira ate waggulu ne ku percentage yasingako lulyeri naye olw'ensonga waliwo ensonga ministry ze tuyita kubirira speed yasoka kukwasa Mwami Ruto yajja kukwasa waliwo ensonga ze bayita only making factors ne other factors kati alina byatusose n'atereza bino PDM emyoga abantu ne baddamu ne bafuna vibe kakati ate waliwo ensonga balyeri zinnakuwadde nti nga beeyuzizza bazimba bwe beemenya ne bakola selfish reasons and greedy. Soko sibula ab'Emityana speed. Ab'Emityana mwenna abatulaba ate naddala mu ababeera ku Mityana TV1 banne mwebale nnyo. Mityana TV1 bagisanga wa ku mukutu ki? Mityana TV1 kweri ku mikutu gyonna naye eri online ku YouTube kweri ne ku TikTok. Ku TikTok tubeerako nnyo Mityana TV1 nga tugezaawo okutematema ebyobufuzi. Tutuulira ensonga zino Mityana tulina constituency nnya tulina Mityana North South. Tulina Mityana South municipality tulina ne Busujju abakyala gibale ey'abasajja General District awo temuva ku Honorable Nabakooba ku kyabakyala tewali kulanga kulala municipality waliwo omusajja bamuyita Nume Waguza Tata Kamwanyi anti zaake bamugambye tuddamu okulaba mumuli eno mumutenda simaya Kampala simaya Masaka Mityana ne bwayita kulumbe mboko ne bwayita kulumbe mboko taata we yakola byonna n'alimbalimba bannamityana sente n'abalimba half price ku ssaawa naye atambula yebisenga nga ddiikuula tebakyayagala kulaba Mityana yakowa Katemba tekyayagalira ddala taata Kamwanyi kwe batava Nume Waguza Mugisha Patrick ku kyabakyala Honorable Nabakooba kubanga oli owaabwe baamutema Enteega Joyce baagala ne bamwetemera kakati abantu baagambye katuwe Honorable Nabakooba atalina ntalo omuntu w'abantu eyasakira yagulya Mityana ambulance 3 n'akolera buli sub counter 100 parishes 88 za Mityana buli emu n'agiwa enkoko 5 ebibiina by'abakyala n'abiwa eddwaliro ly'Emityana n'aliwa emifaliso n'agezaako kuyamba tugendako mawano Mityana tujja mwogerako olunaddamu okusisinkana nga twogera ebigambo ona abadde osinzira okubeera ng'otulaba onako olwali obasibudde ab'Emityana ndowooza mbasibudde bannamityana tugendako mawano leero tutandikire awo akuuma atakumira mpeera